ebintu bisatu omuntu byayinza okukola nempulira nga simusonyiwa. Soko omuntu bwannimba sisobola mumusonyiwa. Toyagala mulimba. Sira butayagala kyokka naye simusonyiwa bwannimba. Emyaka gino gye nnina bwonnimbiramu nemala kale ekirimbo naye kikwata emyaka ebiri oba okoze bubi. Nontambuliza mu bulimba. Kakati ate omuntu omulala gwe sobola kusonyiwa ye muntu ansaagisa nampa ebintu nga byakusaaga, nampa obulamu nga bwakusaaga, nampa tasks ebyokulondoola n'okusibako omutima nga byakusaaga. Oyo naye simusonyiwa. Kale okusatu omuntu ateeka obugologoosi mu maaso gange. Obugologoosi? Obugologoosi buno bwebazanyisa buno bwebazenesa. Naye ffe twabusookera ewaffe mu kyalo bwasookanga mu kasooli. Buno busikeya kulo. Bayita bugologoosi mu Luganda. Kasajja fuba. Ako kakati singa oba ogenda kukola bizinensi nga ya mmere nenkuwudiisa nenteeka obugologoosi 7 n'abantu 3 gwe nojja obala nti abantu bali 10 n'obugologoosi n'obubaliramu. N'ogenda owaata emmere y'abantu 10 n'ogenda mu katale n'oleeta enva z'abantu 10 ng'oli mu bizinensi. Bw'omala okugifumba ng'etuuse okujjula n'ogenda ng'onyeenyaako n'omanya nti kano kaade kagologoosi. Obuntu 7 sibugenda kulya mmereyo. Kati obwo obulamu obw'emirundi 3 nze bwenkyawa. Buliwo obugologoosi bugeraageranye mu bulamu obwaddala. Obugologoosi ye muntu akugamba ekintu ekitakola, kitalina bulamu, ekitasobola kukutwala mu maaso. Naye ng'akikugamba ekibi walusimbira abantu be tutula nabo kati ye mboozi gye baagala. Era abantu bakugamba nti naye yabadde ayogera amazima naye yamugambye bubi. Nkiwulira nnyo ekyo. Ekiwulira. Lwanaga nti singa yangambye bulungi. Yali mugambye atya olwo? Amugamba atya? Ayagala amugambe muye ettoni gy'ayagala okuwulira. Era amugambe ne by'ayagala ono okutegeera. Nga bw'ategeera. Kyo tayagala kwongera kukutegeera. Baŋŋamba bubi. Baŋŋamba bubi. Nze nekyo nkiinako ekirowoozo era nkiwaako ekifaananyi buli lunaku. Singa omutamiivu akusanga nga tosibye zipu ya mpale, muli ku mukolo, omutamiivu ayina yamanyi waatandikira kubanga si gwe omuwa waatandikira. Ayinza otandika bw'ati naga ndiraba embwa asibye ettaayi alabika ng'ategeera, alabika ng'eyasoma nange atalina bwendi musinga okutegeera. Kati gwe gatonnaba kutegeera kyabaga ti tasobola nakusiba zipu ya mpale mbu baasoma. Kati kiri gy'oli oyinza osandikira mu ŋŋuumi oba okusooka n'osiba zipu y'empale. Kiri gy'oli oyinza okuyita ne banneiba bakuyambeko mu mukube oba okusooka okusiba zipu y'empale because ensonga eri wano okusiba zipu ya mpale si byasoose okuvuma. Bisi byasoose okuvuma. Era bw'osiba zipu y'empale okuvaawo toyinza kuddamu kuweebuuka. Kati abantu ba wano bakoze bwe bati ezipu y'empale bagirekawo lwaki? Engumi ne zisooka zivuga. Baŋŋambye bubi.